Munnayuganda wenna ampuliriza ng'olina omuntu wo yenna mulimu ku mawanga agasangibwa mu kyondo kya Buwalabu yongerera ddala ate munange okubanga okanye essaala kubanga okusinziira ku kiriyo abasajja tebannassa mukono, abasajja tebannawumula, bali mu mbeera ya segirinya towumula. Gendina amakya ag'olunaku luno olwaleero eggwanga eri abasajja aba Iran likedde kuba embase ya Amerika. Eggwanga lya Iran amakya ag'olunaku luno olwaleero bakedde kukuba embase ya Amerika wali mu kibuga Riyadh mu ggwanga lya Saudi Arabia. Jjukira nti okuvira ddala ku lunaku olw'omukaaga embeera ebadde ya bunkenke. Nza n'okwebuuza kumande nga tetwakuwulirako olw'ejjo nga tetwakuwuliddeko kiki ekyabaddewo, mbeera nga tugezaako kubyetegereza. Omanyi nagamba nti byonna ebibeera mu mawanga gano buvunaanyizibwa bwange okubanga mbikuleetera ne mbikutuusaako okusinziira wonna w'oba oli, kubanga nkimanyi munnange gwampuliriza oba oliawo kiyinza okubeerera ekizibu okwegendera ku ground amawulire gano okubanga ogafuna, sinakindi okuba n'omuntu ayinza okubanga agakuwa mu butuufu bwago. Kakati gendina amakya gonna ku lwaleero galaga nti abasajja aba Iran ssaawa ntono emabega bakubye embase ey'eggwanga lya Amerika mu ggwanga erya Saudi Arabia. Jjukira mu kusooka nti abasajja bano babaddenga bakuba zi base ez'amagye eza Amerika mawanga ag'enjawulo mu kyondo kya Buwalabu wano. Bakuba mu Saudi Arabia, ne bakuba mu United Arab Emirates, ne bakuba Kuwait, ne bakuba Qatar, ne bakuba Bahrain, ne bakuba mu Oman. Wonna buli wabaddenga bamanyi nti waliwo base ey'abasajja ba Amerika. Seba abasajja bano obukambwe bubaliko babaddenga bagikuba. Kati mbukambwe obwo obw'ekitalo bavudde ku kuba bukubizi base, batandise n'okukuba zi embase. Embase y'abasajja aba Amerika mu ggwanga erya Saudi Arabia terutonze. Kyokka nga jjukira bino byonna okubiirawo nga mu kiro kye kimu kino ekikeseza olunaku olwaleero gavumenti y'eggwanga erya Kuwait yakubye ennyonyi za Amerika 3 mu nsobi. Bakubye ennyonyi za Amerika 3 bo nga bamanyi bakuba za Irani. Olutalo lutabuka nodda ku munno n'okuba ng'omanyi okuba mwaduuyi kumbe munno gw'okyukidde. So Kuwait gegamu ku mawanga agakwataganya ddala obulungi n'eggwanga lya Amerika baalabye ennyonyi za Amerika 3 zi drone ez'ekika ekya kamikazi, ate nga bamanyi nti drone zino abasajja aba Iran be basinga okuba nazo. Aba Iran be basinga okubeera nazo. Kati mu kulaba nga zeetaayayiza mu bwengula obw'eggwanga lino bo balowoozezza nti Iran ebalumbiye. Nga basitula ziri nkambwe bagenda okubaga nti abaaye be mukuba beffe yeffe abammwe bennyini. Nga kiri tuleeti era kigambo sole kye twawulidde ti sole gasita gafululayi. Tu live ku mukutu ogwa TikTok, noonya bunoonya opolya live tusobole okubanga tutambula. Agamba atya Junior 256 webala okubanga otambula naffe. Becky Bayrode nkulengera, MC Ryan ogamba otya muganda wange Judike Mina Fashions na mwenna abali ku mukutu ogwa TikTok amakya gonna ku lwaleero mwebalire ddala okubanga ate mutambula nange. Tutambula paka ssaawa zijja kubeera 6 ez'omutuntu. Program jangu tufefete nze mufefesi Oporia Matia nonyako ku social media platforms zonna
ate opolya live wonna ojja kuba omufunira ddala bulungi. Kugambye nti omwezi ogwokusatu gwatandise nga myezi mirala twatandise na lutalo kinaakuka wakati w'eggwanga lya Isirairi Amerika nga balumba eggwanga erya Iran. Jjukira nti guno si gwe mulundi ogusoose nga Iran yene erumbibwa mawanga gana abiri. Tujjukira nti mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde waliwo embeera eyagala okwefaananyirizaako bweti abasajja ba Amerika ne Isirairi era baalumba eggwanga lya Iran baakasukayo ebikompola ne balwanagana okumalya ddala ennaku zaali 12. Oluvannyuma Donald Trump pulezidenti w'eggwanga erya Amerika n'abagamba nti abange musse wansi ebikola. Mu kussa wansi ebikola ennaku ze tuyiseemu aweze mabega zonna wabaddengawo enteeseganya ezibadde zitambula wakati w'eggwanga erya Amerika ne Iran nga Oman yeziwomyemu omutwe era babaddenga bateesezeeyo mu ggwanga erya Switzerland. Ekyasinga ddala okubanga kyewuunyisa kino Musoga agamba nti kyatukuba wununu kwe kulaba nti ate enteeseganya ezaali zitambula obukwakko Amerika ezibuuka mu bwangu n'embiro ate ekasuka ebikompola mu ggwanga ery'abasajja aba Iran egamba nti bano twakizudde nti baweesa ebyokulwanyisa ebya nyukiriya. Iran egamba nti tukirowoozanga nako nti tulifulumya ku kyokulwanyisa ekikwatagana n'ekirungo kino ekya nyukiriya. Ffe tetuli bakozi ba byakulwanyisa bya atomic, tulina ekirungo ekya uranium naye tetukikozesa kufulumya byakulwanyisa, tukikozesa kukola bintu biyamba bannansi okuba nti bafuna amasannyalaze, okuba nti bafuna ebigimusa n'ebintu ebirala bayinza okuba nga bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, so si kuba nti tufulumya byakulwanyisa kubanga tetulina gwe tugenda kubanga tulwana naye. Kino Amerika tekikkirizanga nako n'olunaku n'olumu kwoteeka eggwanga erya Isirairi newankubadde nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulwanyisa eby'obutwa kyagenda mu ggwanga erya Iran ne kikola okunoonyereza okumala era ne kifulumya alipoota nga kiraga nti gavumenti y'eggwanga erya Iran ebadde teweesa byakulwanyisa bya atomic oba ebya nyukiriya. Amerika ne Isirairi era tebakikkiriza, basigala bakyuzinga, basigala bawaayiriza awatali bujulizi bwonna nti eggwanga ery'abasajja bano lifulumya ebyokulwanyisa bya nyukiriya. Bwana General Big Sam okuva mu bitundu eby'Ekata agamba nti ne Kata emizinga gitadde ku bunkenke era agambye nti Hamad Airport ne Hamad Port zonna mu kaseera kano nzigale kituufu era si mu ggwanga lya Kata lyokka. By the way, ate Kata yagadde n'ekitongole ekikola biogas nagaye nti akusinziira ku kye tulaba abayiraani obukambwe balina bungi, ate bano abalalu aba Amerika engeri gye baakubye Ayatollah Khamenei biyinza okwongera okuttabukira. Tubadde tukwatagana bulungi n'eggwanga lya Amerika lino kwoteeka eggwanga lya Isirairi, so Iran eyinza okumaliriza ng'obusungweze bumalidde ku ffe. Munange mulumbaganya obw'enjawulo Amerika bwezzeekola n'eggwanga erya Isirairi wali mu ggwanga erya Iran okusinziira ku kitongole ekya Red Cross kitegeeza nti abantu abasombi 15 be baakafa wali mu ggwanga ttu ery'abannaffe aba Iran. Abantu abasombi 15 sofa be baakattibwa nga muno nno mulimu abakulu, mulimu abakulu nga kuno kwe twalira ne Ayatollah Khamenei gwe batta mu kiro ekyakeesa olunaku olwa Sande. Abanene abalala mu gavumenti abawererako ddala muganda wange bonna bazze tebalutonda, bonna bazze tebalutonda. Abamu bagamba nti kino Amerika kyekola oboolyawo kiyinza okukakkanya ku maanyi ag'eggwanga erya Iran, naye ate abamanyi ku nsonga naddala ez'omunda mu ggwanga lya Iran, abazzi bagumira Iran eno munda ne kungulu, bakugamba nti line peesa Amerika ne Isirairi lye banyize muganda wange banyize fu.
waliwo kali akayimba ka Pastor Bugemba akagamba nti ekkubo okuttefu bano abala kali bakutte kanzije bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. Program jangu tufeefeete mwe tufeefeetera amawulire ebyewuunyisa by'otamanyi ne by'otawulirangako okuva mu buli kalikoona kansi. Donald Trump president w'eggwanga lya America ayogeddeko ko nga tannagenda mbuliri. Agambye nti byonna abasajja bano bye bakola ng'ategeeza abasajja aba Iran nti bagenda bisasulira. Ajja bannyonnyola batya era ddi naye agambye nti byonna bye bakola bagenda bisasulira. Akawungeza k'olunaku olw'ejjo yabadde atutegeeza ku lutalo luno ng'atuga nti lugenda kutwala wiikisi nga 4 ku 5 okusinziira ku ngeri ye gye yakalulabamu. Mbu baali balowooza oba oliawo tugenda kuba twali ennaku nga 3 okuba nti eggwanga erya Iran balitadde ku ttaka, naye ate okusinziira ku kiriwo baabo baagadde agamu ku makubo. Saudi Arabia egamba nti drone zakubya embassy ey'eggwanga lya America wali mu kibuga Riyadh. Strait of Hormuz nzigale mu kaseera kano. TV ey'eggwanga lya Iran yakubiddwa wali mu kibuga Tehran butereevu. Kitegeeza nti olutalo luba ludda ate ku layini endalamu, luba lweyongeramu ebbugumu, luba lweyongera okutiisa. Abaali balowooza nti lugenda kuggwa oba olya mu nnaku 2 oba 3 lweyongera okuba nga lweraliikirizaamu, lwandimaliza nga lutambulidde eddala ebya n'ebisibo. Wadde Donald Trump yatugambye nti luyinza okutwala omwezi nga gumu ku mwezi nga gumu n'ekitundu. Tujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 28 lunaku lwali lwa 6 eggwanga erya America lyavayo ne lutegeeza nti balangiridde olutalo kinaakuuka mu operation gye baatuma Operation Epic Fury. Eno nno nga Donald Trump yagirangira mu katambi ke yafulumyako eddakiika 82 n'akateeka ku mukutu gwe ogwa Truth nga ebunaakyerane n'okwata akatambiko nga bwenalabyekaawo muganda wange Alfred Sowede yakuta akatambi nga yeemulugunya kuba agenze okusisinkana President Museveni bali ba content creators babawadde billions 5 nga naye agamba nti ife abasoga batwerabira. Kakati ne Donald Trump ku nnaku olw'omukaaga yakwata akatambi kaddakiika 8 n'akateeka ku mukutu gwe ogwa social media. Era mu bigambo by'enzijukira ekyalimu ekisinga eddala okubeera ekikulu yagamba nti our objective is to ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. Ekigendwa kyaffe kisinga ddala okuba ekikulu kwe kulaba nti eggwanga erya Iran terifulumya kyakulwanyisa kya nuclear. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally obliterated. Nti tugenda kwonoona missiles zaabwe zonna, tugenda zikuba tuzookye n'ekitongole kizifulumya tukikube ku ttaka. Tugenda kubanga tubimalawo byonna. Obliterated kitegeeza total destruction mu lulimi lulya luzungu olw'ekikugu. Ebigambo bino omukulu Donald Trump yabyogera ku nnaku lwali lwa 6 era ekitongole kya CENTCOM kye tuyita United States Military Central Command kyavayo ne kitutegeeza nti bagenda kutandikirawo, tewali budde batandikirawo. Nyenza okwetegereza amakya ag'olunaku olwaleero okusinziira ku alipoota ng'eraga nti abasajja ba America baakakuba enfo 1,205. Olutalo bukyanga lutandika ku nnaku olw'omukaaga baakakuba enfo 1,205 mu ggwanga erya Iran okuva ku nnaku olw'omukaaga. Era ne bategeeza n'okutegeeza nti baakakuba emmeeri ez'eggwanga erya Iran 12 mu kaseera ako. Emmeeri za Iran 12 ziri ku ttaka wenjogera ebigambo bino. Jjukira nti omwo Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sajja mubamutira. Jjukira nti nabadde akulembera eggwanga erya Iran okuvya ddala mwaka ogwa 1989 baamukubira mu makaage ku nnaku olw'omukaaga ekiro ekyo. Kakati nnaku olwaleero
omukulu Donald Trump atukakasizza ng'atugamba nti olutalo lugenda kweyongeramuuko ennaku naye kyonna ekinaabatuukako bajja kubanyumiza. Agamba nti olutalo lugenda kweyongeramuuko ennaku naye kyonna ekinaabatuukako bajja kubanyumiza. Ngambye nti sofa mu bifo ebisoba mu 130 mu ggwanga erya Iran ebyakakubwa abantu abateeberezebwa okuba mu 555 be baakafa okusinziira ku report eya Coast War of America efulumizibwa ekitongole ekya Brown University etugambye nti okuva ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekumi omwaka 2023 ng'eggwanga ery'abasajja Abayisirayiri lirumba wali mu lwannanda lw'e Gaza, America yakagwa Isirayiri obuyambi bwa biliyoni 21 n'obukadde 7. Kati ate okwogattako okubanga yo yennyini nga America yakoonoona ensimbi eziteeberezebwa okubeera wakati wa biliyoni 9 n'obukadde 65 ku biliyoni 12 okuba nti yeetaba mu ntalo ezisangibwa mu Middle East ng'eyambako eggwanga lya Isirayiri si buyambi bwe bwa Isirayiri wabula yo yennyini okuba ng'eyingira mu lutalo. Kigambibwa nti yakasipendinga ensimbi eziri mu biliyoni 9 wakati wa biliyoni 9 ne biliyoni 12 mu nsimbi ez'abasajja bano aba Amerika. Kitegeeza nti bw'ogattagattamu wonna Amerika eteeberezebwa okubanga yakasaasanya biliyoni zinga 33 n'obukadde 77 n'okusoba nga zonna zisaasanyiriza mu lutalo olw'eggwanga erya Isirayiri n'amawanga ag'Abawalabu. Bano b'ensonga zaabwe zaaviira ddala wala eri mu myaka gyana ng'abasajja Abayisirayiri bano bateekebwawo obutakkaanya bwabwe bwatandikirawo n'agamu ku mawanga gano ag'Abawalabu. Obutakkaanya bwatandikirawo badde ngezako okulaba ebimu ku by'okulwanyisa abasajja aba Amerika bye bazze bakozesa naddala mu lutalo luno ate kati luno lwakamala ennaku 3 nga ddala luno lutalo luli serious okusinga ku ntalo endala ze bazzenga beetabamu. W'otunuulira expenditure sofa ey'abasajja aba Amerika then n'ebyokulwanyisa bye baleese okuli n'ebyo bye twali tetulabangako Amerika ebireese okubanga ebigeresa oba kubanga ebikozesa mu lutalo luno okusinziira ku kitongole kiri kyenkutegeezezaako ekya CENTCOM kino nga kyekivunaanyizibwa ku byokulwanyisa eby'eggwanga erya Amerika. Batugambye nti Operation Epic Fury eno sofa bakakozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebisoba mu 20 mu bbanga, ku mazzi, ku ttaka ate kwotekana ziri zi defense system ntegeeza ebyo ebyokulwanyisa ebikwata ebyokulwanyisa nti baba kasukidde missile ne mwerwanako okubanga mugikuba okugizaayo oba okugikkakkanya amaanyi. Nkugambye nti batugambye nti bakakuba targets ezisoba mu 100 wali mu ggwanga erya Iran muka nga bakozesa systems ez'enjawulo ezisoba mu 20. Era okusinziira ku kitongole kino omukulu ate munanga akyogera gwe bayita Kevin Danegan yatugambye nti the focus of the United States and Israel now is to blunt or degrade as quickly as they can the offensive capabilities of the Iranians to keep wreaking havoc. You want to stop these attacks or at least diminish them as much as you can. Mu bwangungu nti ekigendwa ky'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga lya Amerika mu kaseera kano kwe kulaba nti eggwanga erya Iran balikosa, kwe kulaba nti eggwanga erya Iran balinafuya okuba nti terikyasobola kwerwanako kwoteeka n'okuba nga lizza omuliro kasali banga lirumbiddwa. Era y'ensonga lwaki olaba nti abasajja aba Amerika bajja buli kyakulwanyisa kya mutawaana ky'omanyi ebyo bye baali bakozesezzaako ne bye batakozesangako bye baali bakozesezzaako ne bye batakozesangako muganda wange byonna baabijeeyo. Mbadde netegereza ssebo
ng'ebimu ku byokulwanyisa abasajja bano bye bakozesa naddala eby'omu bbanga ku byokulwanyisa eby'omu bbanga balina ziri ze bayita zi B1 bombers. Zino ze zimu kwezi ezikyaludde okuba nga zirabwako. Balina B2 stealth bombers zikozesebwa kubanga zikuba bifo ebirimu ebyokulwanyisa ebya nuclear. Agamba tya mama konveniyolo kasubire nti bitambulira ddala bulungi. Agala kusomesa naye ojja kusomesa kubeekedde webale kubeerayo ne kalive webale okabeerako munnange. Nkugambye nti abasajja balina zi B2 stealth bombers nga zino zikozesebwa kubanga zikuba ebifo ebyo byennyini ebisangibwamu ebyokulwanyisa ebya nuclear. Ebifo muli ebyokulwanyisa ebya nuclear zino zi B2 stealth bombers mwe zikuba balina zi F35 ezo zi lightning tutuzirabyeko okwo bazikozesezaako ko mawanga agawira. Zikozeko mawanga agawira ezo zi F35 zi F22 Raptors potekani zi F15 fighter jets ezo America ezezikozesa balina zi F16 fighting Falcon. Mwezo no mulimu empya ze bayita A18 Super Hornet nezi A10 attacker jets. Muganda wange tezitera kuvaayo. Olaba bazirese ng'omanya lubaze. Kakati ensi bulijjo tekimanyi nti mu America ayinayo n'ennyonyi ez'amasannyalaze nga bw'olaba bwe twogera ku motoka zino zi Tesla. Kati n'ennyonyi gye ziri bazita zi EA18 gig growler ezo z'amasannyalaze. Oluusi bazikozesa nga zi air defense systems ate oluusi ne bazikozesa okuba nga bakuba omulabe z'amasannyalaze. Zonna ezo zenjogerako oba byonna byenjogerako byakulwanyisa bya mu bbanga. Kati ate balina na zino ezikuba ewala. Omanyi drones zo zikuba wala za long range drones abasajja bano ze bakozesa zikuba kilometers ezisoba mu 1,000. Kati balina empya ze baleese ze bayita Lucas drones. Zino abakuwait ate ze bakubiye abakuwait babadde tebamanyi nti za munywanyi nga bamanyi nti za mulabe nga bazikakanako bazikuba. Balabye 3 awo mu bbanga ne bagamba nti omusajja atulumbye bannange musitule buli kye musobola. Lucas drones z'abasajja America 3 ekyomukisa omulungi nabadde ngezaako okwetegereza ku cost of production ensimbi eziteekebwamu okubanga zi drones zino zikolebwa nga si za bbeeyimu bw'ozigeraganya ku drones endala kubanga waliwo ze bayita zi MQ9 Reaper drones. Ezo oluusi bazikozesa nnyo mu kuketta mu surveillance. Omanya emaze kubanga ekuyitako nti wano waliwo ekiyiseewo. Abasajja America ezo tebatera kubanga bazijjayo. Kakati nakutegeezaako okwo ku lyato ly'akabenje abasajja bano bakozesaako okwo okugenda mu ggwanga lya Venezuela eryabayamba okuba nti bajjayo President Nicolas Maduro. Eno liyinza obutawona kanzije. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. Wetugendedde okumulamu nga nkyakuyitiramuko ku bimu ku byokulwanyisa abasajja ba America bye baleese mu lutalo luno nga tebibadde bya bulijjo. Ebimu ku ebyo ebibadde bitatera kubanga birabwa oba ebibadde bitatera kubanga bikozesebwa. Nkugambye nti mu kusooka America ebaddenga n'ebyokulwanyisa bye baddengerete ebya bulijjo. Wabula mu lutalo luno oluvanyuma okuba nti Iran yalaze nti sigamu ku mawanga agamanyiirwa, abasajja basitudde bipya. Balina zi missile defense systems ezibadde zitannalabwako. Balina gye bayita Patriot Interceptor missile defense system. Abasinga mwalinga mumanyizirizi terminal high altitude area oba zi third. Kakati bagaseko zi Patriot Intercept empya. Zino nno
batugamba nti ze bazenga bakozesa okubanga bakwata zi ballistic missiles ez'abasajja aba Iran balinayo zi counter drone systems nazo mpya tuku kati ate ku mazzi jukira nti balira liri eryato b'emmeeri eya USS Gerald R. Ford kwoteka USS Abraham Lincoln nga ze zikyasinza okubanga zitika ebyokulwanyisa ebingi ku mazzi okwo kati ate bayongeddeko balina gye bayita P8 Poseidon bagikozesa okusooka eddala okubanga epatrolinga ku mazzi naye ng'ate ebeera etambula n'ebyokulwanyisa kati balina zi cargo ne tankers okuli eya C-17 Global Master ne C-130 Achilles nga zonna ebigenderwa byazo byakuba nti zitika kati ekibuuzo kiri awo kinene nti bannaye tukimanyi nti kale bajeti y'eggwanga erya America eri mu tuliyoni nga namba ku nsonga z'ebyokulwanyisa baagala kugeza ku tuliyoni namba ne biliyoni 5 naye luno olutalo terugenda kubakosa naddala mu nsonga z'ebyenfuna luno abaleka kyekimu kubanga abasajja betwogerako aba Iran wadde amawulire tegali ku ludda lwabwe naye nga nabo kye bakosezza eggwanga erya America kinene kye bakosezza eggwanga erya America kinene ebitagambika waliwo omusajja bamuyita Ali Larijani ensi ebadde temuwanga nnyo budde okusinga abadde amanyikiddwa ennyo mu kuwandiika bitabo era abamu babadde nga bamugeraageranya ku filosofa omugermani gwe bayita Immanuel Kant naye olunaku olw'ejjo yavuddemu statement eyewuunyizza buli omu yabadde ku TV oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kwoteka Muhammad Kapul ono abadde akulira akabinja kali akabajaasa ka Iranian Revolutionary Guard Corps lunaku olw'enkya ndowooza nja kujja mbanyonyoleko okwo kabinja kano aka Iranian Revolutionary Guard Corps komanda we babadde bamuyita Mohammed Pakpul hayatiddwa Larijani yagambye nti America and the Zionist regime have set the heart of the Iranian nation ablaze. We will burn their hearts. We will make the Zionist criminals and the shameless Americans regret their actions. Nti America n'Abayisirayiri bakubye aba Iran effumu ku mutima naye tujja kwokya emitima gyabwe ababazi b'emisango Abayisirayiri n'Abamerika abataswala kino bajja kukyejjusa yayongeddeko n'agamba nti the brave soldiers and the great nation of Iran will deliver an unforgettable lesson to the hellish international oppressors. Eggwanga lya Iran ligenda kubasomesa essomo nti Iran egenda basomesa essomo era agambye Donald Trump nti America yakusudde mu katego kakati transitional council yateekeddwawo y'abasajja abasatu abalina okutambuza eggwanga oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Khamenei omukulu ono yateekeddwako ate yalinga agikulira Ali Larijani mu kaseera kano yalinga agikulira azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga lwali lunaku lw'abajulizi omwaka ogwa 1958 mu kibuga ekimanyiddwa nga Najaf mu ggwanga erya Iraq bazadde be baali basajja bagagga naye yasalawo n'agamba nti ebyobugagga by'abazadde bange kambireke ku mabbali kaŋŋende mbere nga mpanika bendera ey'eggwanga erya Iran